Kyekuyiga kigamba twava eri Mukama tudde eri Mukama. Tulina okubeera buli budde bwonna nga twekwata Mukama. Akaseera kano kazibu nnyo, kaseera kannaku nnyo, kaseera bw'oba tolindidde Mukama ate amazima oyinza okulaba nga n'enteeketeeke nga neweokuyimirira. Batusaba twongere tusabire nnyo abantu b'omukono tubeera ku baana tusabire nnyo abaana Yes. Yes, abatulaba ku Mafumeria TV tutuusa okusasira kwaffe eri muganda waffe Fred Lumbuye olw'okufiirwako taata we. Essaawa zino tumaze okutuuka okuva ku funeral service taata waffe gye bamukoleddeko. Vidiyo eyasoose twabalaze nga tufuluma, then essaawa zino tumaze okutuuka ku kyalo Nakirebe. Nakirebe kiri ku Masaka Road. Gwe bw'otuuka e Nakirebe ku mukono gwo ogwa left bw'oba ova Kampala, ku mukono gwo ogwa right oba ova Kampala, olukkirira akakko ako ne bw'obeera ku kkubo erya kolasi osobola okulaba wa ewantu ewali wetuli essaawa zino. Olutuuka e Nakirebe oyimirira ku mukono gwo ogwa ddyo ng'ova e Kampala, then ku mukono ogwo gwennyini Nakirebe wennyini n'otunula bw'ova mu kakko bw'oti waggulu awo wennyini nnyini oba otuuse. Then bwe tunaava wano tugenda kugalamiza omubiri gwa taata Ettanda Mitiyana Road, era Ettanda we tugenda okuziika enkya ssaawa 10, era Ettanda ku kkubo kwennyini oluva mu takisi oba okyama waka. So enteekateeka bwe zityo bwe ziri. Baganda baffe abongera okukubagiza Fred Lumbuye n'okuyambako ku mikolo egy'okuziika okuteekateeka. Ennamba twazitaddeyo na wano tujja kujja tuddemu tugiteekeyo, then abalala musobola okugenda ewa Honorable David Serukenya ennamba eyo kweziri,
ne mugenda ne ku mikutu emirala ne ASP asiimwe ennamba ezo yazitaddeyo nange ku posti esoose ngitaddeyo so ennamba ezo ze muba mukozesa zokka si ya map media si ya muntu onni obo ennamba ezo ze bantu abakoze ku kuziika ku lwalumbuye. Twongera okubajjukiza nti lumbuye tagenda kusobola kubeerawo mu kuziika. Lumbuye tagenda kusobola kubeerawo mu kuziika olw'ensonga ze mumanyi obulungi era amaka gano mugajjukira nti lumbuye lwe yafiirwa omuwala we wano we twali mu maka gano wano wewa balumbuye wano wewa ba Fred Lumbuye wano wewa kitaawe era wano we twajja omumayiti eyamuwala we okujongerayo gye twamuziika emitiyana. So taata era tasobodde kuddamu kulaba mutabani we mpaka lwafudde. Taata abadde mugumugumu naye details ez'obulwadde nazo tujja zibawa. Abadde mugumu naye tetumanyi sinafuna nnyo details enfa ya taata naye bwe naaba ngifunye njaggibawa. So tutuuse wano gwe muganda wange asobola awulidde just ne bw'otakuba ssimu yange tuuka butuusi Nakirebe kumpi nnyo ng'ovudde e Kampala. Nakirebe oba ke katawuni koovaamu otuuka e Katende. Nakirebe ke katawuni koovaamu otuuka e Kitende then akakatawuni bw'okatuukamu ekikubo kyolaba ekikkirira ekyo mu Katoogo erya kubo ggazi nnyo bw'olitunula bw'oti waggulu ku kasozi ne bw'obeera Nakirebe ku koolasi ku lw'e Masaka oba olengera bulungi nnyo we tuli emmotoka oba ojja ziraba ku kkubo. Then enkya abanaaba tebasobodde kujja kusula wano tujja kuba tugenda Ettanda gye tugenda okuziika olunaku olw'enkya Mityana Road. Tulabye n'obulumi obutagenda kukola Kitalonyo era kitalobaana batu abakalisinga zaawabadda ne batubuulira bwefaanane waleero mama abalenzi abalaba emitiibwa bati abonna ne lubayuza amasuuti luweewo ne mu byala by'abagaga ng'alukonjobola ng'oluseebinyowa lwana silulya n'amanya oluzungu olutaliiko kusomera mu kafiiri ezo ennyanja lwazimalamu obukejjeeko naye ate enzaweramu okubiri. Essaawa zino abantu bali mu kkuba eriisa evvannyuma ku mugenzi naye ffe enkola empeereza yaffe eya Map Media TV tetuteeka kamera ku bagenzi so mujja tusaasira mujja kulengerera sayidi eno ffe tetuteeka kamera ku mugenzi naye nga essaawa zino abantu bali mu kkuba eriisa evvannyuma ku taata waffe Nsumba oba muyite Katoogo Davis eyafudde olunaku olw'eggulo era obwedda tumubika nga mukiwulira. So tuli maka okuzika kwa nkya leero tugenda kusula wano we tugenda okuva olunaku olw'enkya ku makya ate twolekere eri tulina okutuukayo mu budde nga bukyali kubanga ayina emikolo gyonna gye gijja okukolebwako okujjako we wanaabaawo ekikyuseeko eri abadde musika w'okukijja so tulina mutuusaayo ng'obudde bukyali ng'ate nga n'abaayo babadde bagamba yalisuzeeyo naye olw'enteekateeka ndowooza bakyakyusizaamuko. Tujja kuba tubawa updates mwenna abanaaziika atasobodde kuziika gwe nga omanyi Lumbuye Fred genda omukubagize ku ssimu ze kweziri then ajja kubuulira n'ennamba entuufu ezo ze tuzze tupostinga nga bwe mumanyi nti emikolo gy'okuziika tegiba myangu kubaako okuliisa abafiirwa kubaako okukola emirimu mingi nnyo so asobola okubagiza ezo z'ennamba si za maapu naye ennamba ezo ze mulaba ze mujja okulaba ne Lumbuye mukubireko akubuulira eddala ennamba kwe mussa. So bwe tuli Kitalonyo kitalo ddala ekya Lumbuye ekya taata wa Lumbuye. Wakola entegeka bwe lunasanga ku makubo tebaddawa evumbya ludibiriza y'abalungi ne wabulanga emyaluli olutya
bw'onooba obuze ojja kunkubira ku nnamba bw'owulira ng'obuze Map Media TV mukubire ku nnamba kabwejumbira kennyini emusindikire message nja kuba nkulagirira bulungi nnyo naye nga bwe nzizeemu ne nkulagirira tosobola kubula gwe tuuka butuusi ne nakireba awo ogamba bugambe w'omugenzi kati omugenzi nsumba ojja kuba otuuse. Tujja kuba updates zino tujja kuba tuzibawa timely, tujja kuba tuvaako okusinziira ku mpeereza gye tunaaba tubaweereza. Tujja kuba tubawa enteekateeka nga bwe zinaaba buli ezinaagenda mu maaso timely, tetujja kubeerako constant live, tujja kuba tuvaako bwe tuddako. Ngenda kuteekako ko ku kkubo wali, nsobole okuddamu okulagirira. Ngenda kuteekako ko wali ku kkubo nsobole okuddamu okulagirira obulungi olabe wa wooba oyina okujjira. Ogumeekiriza yakuwadde lunaku. Yes, ndowooza eno yendagirira gye nsobola obbalagirira obulungi. Eno yendagirira wano wendi wewa omugenzi wennyini, naye bw'otunuulira waggulu wali emmotoka z'olaba eziyita awo Nakirebe. Lino lyekkubo lyendiko lyennyini, bw'otuuka Nakirebe eryo lyekkubo ly'e Masaka Nakirebe. Kirira bukkirizi ku right bw'oba ova Kampala, kirira bukkirizi ku right bw'oba ova Masaka, kirira bukkirizi ku kkono. Nakirebe ku kkubo erikkirira oluva mu kako ako wano waggulu we tuli, era emmotoka ojja kuba oziraba. Ndowooza tewaliiwo ndagiriro ejja kusingako awo, tewali ndagiriro yonna ejja kusingako awo. Ndowooza ekyo kitegeerekese bulungi nnyo baganda bange, toweekwasa tetwategeddeyo. Oli ye Masaka Road we bayita Nakirebe, bw'ova Nakirebe edda ng'odde Kampala, ng'odde Masaka waliwo we bayita Katende. Naye before Katende there's a place called Nakirebe, then you slope down, then ku kasozi katono nnyo oba otuuse wano. Abatasobole ate okuziika temujja wano enkya ssaawa 10. Enkya temujja wano ssaawa 10 enkya, okuziika kwa Mityana. So bw'oba tosuze wano enkya tukusuubira kubeera eri gye bayita Etanda ku Masaka ku Mityana Road. Etanda bw'otuukayo era we bagenda okuziika wali ddala ku kkubo kukola si kwennyini ekijja kwe kiri. So kansomeyo ku comment nga 3 ndaba oba waliwo kye mumbuuza, then if not nveeko. Yes, Honorable Zaake omutuuze wo yafudde, ate omutuuze wo n'afiirwa, ate nga munna struggle. Nsuubi oba owatuuse dda wano oba oli Mityana simanyi, naye omutuuze wo mu Mityana ndowooza gw'omutwala sayidi awo Etanda. Nkulabyeko wano Honorable Zaake mukulu nsumba, ate nga ye taata wa Fred Kajubi Lumbuye yafudde. Ngenda kuddako ko katono mu nju, then awe ngenda okuva nzijeko live eno tweddemu twesinkane ku ssaawa eziddako. Ene update ekinaabaawo nja kuba nzija live. Ene update ekinaabaawo nja kuba ndi live. Gwe naalina obuyambi
genda ku nnamba ezo ze babawadde, abaana bazirika, abazzukulu bazirika buzirisi nga bwe mubalaba. Taata yafudde mu ngeri ya kikangabwa nga bwe mubalaba abo abamu bazirise, basitula basitule. Bw'oba ozze n'oziika oba oziikiddeko lumbuye, kubanga lumbuye tasobola kuziika kitaawe, tebereza ensi gy'olimu nga ekikugaana nga tosobola kuziika kitaawo, tosobola kuziika mwana wo, tosobola kuziika maama wo, nga woogira bakunywa bunywi. So y'ensonga gwe awulira nga lumbuye byakola obyagala nga bikugattako. So tukusaba waaliziikiddeko lumbuye, bw'oba oli mitala w'amayanja, contribution yonna gy'okola ewa lumbuye eyamba ku mikolo egy'okuziika. Lumbuye wakiri n'aziika kitaawe mu kitiibwa, lumbuye n'aziika kitaawe mu kitiibwa. So contribution yonna gy'okola, genda ku nnamba ye omukubira akubuuze. Bw'oba togimanyi, live eddako ngenda kuba nzipiininga wano ennamba ezo ziri 2. Ensonga etasobozesa lumbuye kuziika kitaawe ya Museveni. So Museveni tasobola muganya kuziika kitaawe, kubanga n'ennyonyi ayinza okuba nga yakagirinnya waggulu awo, mukimanyi kiyinza okubaawo. So gwe ennaku ogimanyi nga oli mu busibe naye nga toli mu kkomera, naye nga indirectly oli mu kkomera, nga you can't even kujja kuziika kitaawo. Obulumi obwo obumanyi bwe bubeera. So kindly please gwanaasobola ziikirako lumbuye, kola contribution yonna aziike kitaawe mu mirembe. Mujjukire preparation ziri nnyingi, preparation zikolebwa wano ewaka balina okulya, ate wano tulina okusulawo balina okulya, baalidde ekyeggulo n'ekyemisana kyeggulo baalidde, n'olwaliro balina okulya, n'ekyolwaliro balina okulya, enkya balina okutambula, balina okubeerayo, emikolo gyonna eno, ebyayo ebyuma birala n'ebyeri birala ebikola ku sound. So mukitegeera nti expenditure eba nnene enne. One willing you can at least noziika taata wa lumbuye. Bw'aba yakunyiiza era osobola omukubageza, bw'aba yakusanyusa still osobola omukubageza ng'omuziikira kitaawe. Essaawa zino kyoli mu kulaba ne lumbuye kyalaba. Nyimiriddewo ku lwa Map Media TV, ku lwa Kyali munnange, Comrade munnange, mulwanyi munnange, nti bino byendi mu kulaga byali mu kulaba, byendi mu kulaga byali mu kulaba. Wabula nga maapu tetutera kutunuza kamera munda okujjako ye nga yakisabye nga akyagadde, neffe tetutunuzaayo kamera mu keesi. Essaawa yonna tulina baganda baffe abatwegattako. Bwe tumaliriza live ono osobola okugiddamu. Nkulagiridde bw'otuuka e Nakirebe kyama bukyami, buuza bubuuze wa mugenzi Nsumba, oba ggwe bw'otuuka e Nakirebe kuba erikkirira ku ddyo on your right from Kampala, kirira bukkirize ekkuba eryo ery'ettaka ku ddyo. Bw'otuuka ku kkuba ery'eddyo eryo yambukako bwambusi katono nnyo. Ffe wano we tuli ekkubo tulirengera, naawe oba osobola okulengera eno.
abagenda okuziika Masaka Mityana bw'oba Mityana essaawa zino okutegeka wali we bagenda okuziika ettanda nakwo kwatandise dda genda bugenzi ttanda tugenda kukusanga waawo fe okusimbula wano tugenda kusimbulawo enkya ku makya tumuleeta okusaba byonna ndo bigenda kukolebwa ttanda si wano tugenda kusulawo busozi mujjukire taata wa Lumbuye yabadde ate omusika ow'ekijja sayidi z'ettanda so tujja kuba tugenda yo olunaku olw'enkya twongera okubageza Lumbuye Fred nti muganda waffe guma bwe bityo bwe bibeera ennaku esinga okufa kwa bulijjo naye obutaziika si kwa bulijjo okufiirwa kya bulijjo naye obutaziika si kya bulijjo nga toli mulwadde nga ne ssente ozirina ezisobola nga wali badde weeteekamu tiketi n'ojja n'oyimiriza n'okuziika n'ogamba nti baziike ku Sande osobole okutuuka naye nga tokisobola so abasajja essaawa zino bagamba nti Lumbuye tuyinza omufuna ayinza okujja katumugiregire kati wali tewakyalina byakweka waka kubanga nti Lumbuye we yabulira abantu abamu ab'amawulire banoonyereza ne batuukako ne wa taata mwamulaba taata ng'ali mu mawulire so twali tetulina bwe tukyakweka waka luli nakwekawo nga omuwala afudde muwala wa Lumbuye era teyamuziika muwala wa Lumbuye yafa era teyamuziika kati twagezaako okukweka era wano naliwoo nzekka naye olunaku olwolwaleero nkiwa abantu bajja kusobola okujja kubanga tukirabye nga tetikikyebeerwa bwe banoonya banaamusanga gy'ali naye wano tuli ku butalo birala Lumbuye obutasobola kuziika kitaawe si kwakuba nti alina gwe yatta si mutemu nti anoonyezebwa nti nga kkoni ekimulemesa okuba nti tasobola kujja Uganda lwakubeera nti alwanyisa General Museveni mu bigambo nti Museveni vaako n'alaga obutali bwenkanya mu nsi ye embeera mwagiraba ne bwe yabuzibwawo gavumenti yamuteekako ssente empitirivu nnyo okusobola okuba nti aleetebwa Uganda yateekebwako embeera nnene nnyo okuleeta nga aleetebwa Uganda baminisita ne bavaayo ne bakola zi statement baali mubajjukira so ebya Lumbuye byo si birungi nti kakati ebyali badde bimuzza ng'omwana yafa omwana w'omuwala yekka taata afudde kakati gwe tunulamuko ng'oli mu nsi yo kati kino kyongera kubeera nti Lumbuye ayongera okwagala Museveni oba ayongera okumukyawa kibanga omwana okukwata omwana n'omusiba n'omukuba abaana abazirika bangi n'oyo azirise nabalaze omulala n'oyo azirise abaana bazirika buzirisi ekyaguddewo taata abadde jjole abadde lavule lwe twajja wano okuziika nabategeeza lwe twajja wano okuziika mu kusabira omwana wa Fred taata yatulabirira yatufaako nnyo omusajja abadde cooperative nnyo so abaana abazzukulu bo kyabaguddeko bugwi so kyova olaba nti buli muntu akola pusinga bukola pusinzi n'agweri so tugenda kuba tukomawo when need be bwe wabaawo ekyetaagisiza tujja kuba tukomawo bwe wabaawo olina kyembuuza kimbuuze nga sinnaggalawo then ate nsobole okukola ki mbwaba SFC balabika weebali
essaawa zino bali mu kutegeka byakulya abantu basobole okulya. Nkugambye gwe alina obuyambi bwonna ne bwe luba 10 luweereze lumbuye aziike kitaawe, ekyo kyokka kyasobola okukola. Okuziikira kitaawe mu bitiibwa byo byatandise dde okuva gye tuvudde mu ddwaliro, okuva gye tuvudde ku funeral service yeeyo aba Supreme Funerals be bamukozeeko. Kyokka kyasobola okukola n'okuliisa abakungubazi kijja kuba kikoze kinene nnyo. Gwoba okoze ate teriba tteeka, kuba kusaba. Bw'oba osobodde genda ku nnamba ezo, nja kuzireeta nzisseewo wano ku live eddako, ne bw'oba tozirina bw'oba ozaagala kati genda ewa ku page eya Serukenya, Honorable Serukenya weeziri yagitaddewo awo. Nange ku eno page yennyini ku post esoose nga ntaddewo ebifaananyi awo nga tuli ku funeral service, nabyo weebiri, ennamba eyo weeri. So abeSFC lumbuye taliiwo, ffe tuliwo. Lumbuye katumuziikireko kitaawe, ffe twagamba amaanyi g'abantu, ffe twayingira ekika ekya people power, ekigwawo kyonna tukikola. N'omulala wuuli naye azirise, n'omulala wuuli naye azirise, n'omulala wuuli. Eyo yo mu nju wantamye, abantu bakola kusinga ekyaguddewo, n'oyo naye amaze naye azirise. Emmeeza eri ewali mwami Senoga ne mukyala Erina otuyita ffe ab'ekyalo ffe bannange. Ebirango byonna byogera bamuziika leero, nedda nkiddamu. Wano ge mumak'age, tuli wano Nakirebe wetugenda okusula, wano wetugenda okusula olunaku olwaleero. Ennyumba ye ey'olubeerera ettandiiri etugenda omwebasa. Basomole banyo mwenna twagala okubeebasa. Okuziika kwankya ettanda Mitiiyana, ettanda ku lw'Emitiiyana ku ssaawa 10. Wano we tugenda okusula, tugenda kuvaawo ku makya. Okay. Mwenna bannakagaba twagala okubategeeza ku lwa famire akuume atakuumira mpeera, tugenda kudda.